Islamic Media. Kusooka kwa byonna kansooka okwebaza omutonzi. Omutonzi ono yatusiimira eddiini eyaffe okubeera nga ddiini busiraamu, n'atuteerawo amateeka agatufuga nga teeka okubeera ng'ogoberera amateeka ago. Buli lw'ogaawukanako kubeera either ng'ofuna omusango oba ng'olina engeri gy'oba ovudde ku mulamwa. Ojja kujjukira nti mu wiiki yonna eno tufiiriddwamu Munakatemba ow'amaanyi, era abadde amanyiddwa ennyo. Yamanyika nnyo mu bwakatemba bwe, n'awummuzaamukko n'agenda mu byobufuzi, n'afuuka memba wa paalamenti, ate n'avaayo oba ne bamuggyayo n'asigala mu byakatemba bye. Omukulu oyo bwe yali tannaba kufa yaleka ekiraamo ekigamba nti tebamwanguyanga kumutwala wa mu Kabali. Era yabigamba Honorable Nsereko, Mamadi Nsereko, namwe ati munyanguyanga nga mmwe abasiraamu bwe mwanguya abaki abantu bammwe ne mubatwala nga bakyayokya n'okwokya, munkuumanga ennaku 7 nga bakyankungubagira. Oluvannyuma lw'okutuusa okukubagiza kwange eri ab'eŋŋanda ze olw'okuviirwako mukwano gwabwe, taata waabwe, mukwano gw'eggwanga, kituufu, tubakubagiza ne tubagamba naye mugume, kubanga eryo ly'ekkubo lyaffe ffenna. Tewaliiwo atagenda kukola ki kulikwata. Ffenna lyetukwata. Ffenna lyetukwata. Okay. Oba ofaanana otya, eryo lyekkubo ffenna lyetukola ki lyetukwata. Omukulu oyo yayogeddwako ebigambo ebirungi bingi nnyo, era kirabo lyavaayo ng'amukola ki ng'amuwaana. Okuggyako ndowooza bannaddiini be bataavuddeyo kumuwaana, okuggyako Bwana Bujingo ye yavuddeyo n'agenda n'akola ki n'amusabira. Ebyo byonna si bye njagalamu. Njagala kiri nti twebaze Allah yatuwa eddiini erina amateeka agatufuga. Okay. Ennaku 7 ze yalaama okubeera ng'ali ku nsi. Bwe tubadde tutunula ebigenda mu maaso, really nga weewuunya, bano bali mu kukungubaga oba bali mu masanyu? No. It is celebrating the life of someone who's dead. Nokyogera otya? Kusanyukira obulamu bw'omuntu avudde mu nsi.
naye bwe tuba tuviiriddwako omuntu ebintu eby'amasanyu ennyo tusooka ne tubivaako. Yes, we celebrate his life, naye ng'ate mu ngeri eraga okukungubaga kubanga kuba kufiirwa. Okungubaga ng'okunyolwa. Olaga okunyolwa okuviibwako munnaffe. Eba nnaku. Yes. Okay. Naye simanyi naye nze bwe nabadde ndaba ebigenda kuba badde batulaga almost on an everyday basis. Yeah. Biki ebigenda mu maaso. Nze mbadde neebuuza ekibuuzo kimu, bano bakungubaga oba basanyuse? Bali mu ssanyu oba bali mu nnaku? Olubadde babagira ne baleete ab'ebivuga ne bakuba ku ndongo ne bayimba ennyimba ze yayiiya ne bakola batya, ab'eŋŋoma ne bakuba. Kwegamba byannemesezza, era buli lwe nabadde mbiraba aŋŋamba nti alhamdulillah, Allah yansiimira okubeera nti ndi musiraamu. Kuba ffe abasiraamu nga bwe twakyogerako emabegako wali, musiraamu toyina nsonga lwaki obeerawo ng'ate omaze okufa okumala ebbanga, okuggyako nga wabaddewo ddala ensonga etegeerekeka. For example, baakusse bussi, wakyaliwo okunoonyereza okuli special kwe balina okukola, tukyasobola okukuuma nga wooli. Ofiiridde bweru, okuzza wano si kintu kyagamba nti no bakola ki, bakipapira bakyangu nnyo okukomyawo. Ezo ennaku zitumala. Naye okumala gasalawo obusazi nti nze mbeere bwe nti, ekyo si kintu kyaffe ffe abasiraamu. Era omuntu omufu ye olumala okufa wali ayogera ekintu kimu bw'abanga abadde mukozi wa bulungi. Kaddimuuni banange muntwale temundwisa wano, maze okulengera gye ŋŋenda nga walungi. Ate bw'abeera ng'abadde mukozi wa bibi, nga gy'agenda tebigenda kubeera birungi, era Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti era mwanguye okutwala mweggyeko ki ekibambulira ago mateeka. Naye kugamba nti nno tweterawo agaffe tugagoberere nga bwe twagala, nedda. Ojja kutuuka essaawa etuuke oli agambe nti nze munziikanga mu nnyumba yange, nze mukolanga kino nakiri. Bweru eyo watiisa kutwala mu kabbulire ne bakulekayo wekka, watiisa. Omuntu ajagamba nti bana temuntwalangayo, munziike wano mu nnyumba yange mwemba nkola ki, mwemba mbeera. Kabuletiisa nze yefiiridde nga oli ayinza okugamba nti n'okunziika temunziika, mundeke mu kitanda kyange nze mbeeremu nga nkola ki, neebasi akiri Kabuletiisa. Naye ebyo byonna tetusobola mu okubiraama, era bw'oli bw'aba abiraamye amateeka gatugamba tubikyusa. Temufuna musango ekiraamo tukikola ki, mukyusa, tukikyusa. Jjukira wano mukwano gw'abangi Haji Sebaggala lwe yafa, yalekawo ekiraamo kye agamba bamukuuma ennaku ndowooza zaali 3. Yes.
balinde ki abaana be bamala okujja and so on. Naye abantu abalera bamaseeka abawerako bagenda ne bagezaako okukyusa ekiraamo ekyo wabula ab'eŋŋanda be bakola ki be babalemesa naye nga bo baali bagambye no bannange ekyo ekiraamo si kituufu tugende tuziike abalina obuyinza ku mayiti be baagaanya. Naye ekyo kimpaliriza oba nti twebaza Allah okubeera nga yatuteeka mu busiraamu olw'ekyengeri ky'obusiraamu n'atuteerawo amateeka agatufuga. Kuba omusiraamu okuva lw'ozuukuka okutuusa lw'oddayo ne weebaka olina amateeka agakufuga. Oyagala okulya olina amateeka agakufuga, oyagala kwambala olina amateeka agakufuga, oyagala kufuluma mu nnyumba olina amateeka agakufuga, oyagala kukola kiki kyonna kiriko enkola yaakyo. Gwe ogaana okugigoberera olw'okuba togyesomesezza naye nga yo weeri. Obadde onoonya ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu yo, ffe ab'Embale Valley Farm Machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu otandikawo bizinesi yo entonotono. Gamba ebyuma nga omuli obukola popokoni, obwamanda n'amasanyalaze. Ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli, maize bran n'ebisala essubi ery'ente. Tusange mu kibuga eky'Embale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road. Tusange ku namba y'essimu 0759 34 9350.